batuwaye nkwaniriza nnyo olwa Sunday luno webala okubeerako ku NTV tusanyuka nnyo buli lwe mutugamba nti mulaba programu zino zetukola ate tukkiriza nti zigasa nakugamba bulwoba olaba tuwaye jjayo peni n'olupapula ensonga ezimu za nkizo ddala ozeetaaga ebintu ebimu weetaagira ddala okubimanya biyamba mu bulamu obwa bulijjo n'olwaleero omulama gwe tuliko gugenda kuba guyambira ddala tugenda kwogera ku nsonga za business olunaku olwaleero engeri business gyeyinza obwedda noonya ekigambo mu Luganda ekijja mu kigambo insolvency senga otuuka ekiseera nga toyinza kusasula mabanja naye olina business gy'oddukanya oba gwe omuntu sekinnoomu nga toyinza kusasula ebbanja kiki ekiddakaawo mu Luzungu bakiyita insolvency ng'oweddemu nga wallet zaabise temukyalimu siringisi olunaku olwaleero gwe mulama kwe tugenda okutambulira awo tuli ne bannaffe aba Uganda Registration Services Bureau mikwano gyaffe batera okujja wano ne batulagira tuyiseewo obubaka mu ngeri ey'enjawulo era olwaleero batumye Mustafa Ntale yaliwo ku bench agenda okusomesa insolvency obwedda neefumiitiriza insolvency nabiwuliranga dda nga nkyasoma commerce ne economics mu high school naye bya ddala insolvency era sebo kite okizeemu bulungi insolvency kwe kuggwamu nga tewakyali biba biganye ebyesente nga biganye okubalansinga mu mbeera bumala okutuuka mu mbeera eyo era amateeka gakulungamya engeri gy'olina ogikolaki gy'olina okugiyita kikola ku bizinensi yokka oba nange nsobola ogakati walusembi ndi insolvent yamanja totawaana kikola ku muntu nga ggwe oba bizinensi yo gye weetandikira ewalala nga wawandiisa kampani ng'eyo ebadde esuubula naye ate nefuna obuzibu bwa ssente era naye mu ngeri yemu era naye efuna mu mitendera egyo gya insolvency. Okay, kati tusooke na muntu sekinnoomu mpeddemu I can't pay nkola ntya awo nzija ku URSB nkola ki mu mateeka ga Uganda omuntu bw'oba ng'oli sekinnoomu obadde angamba okolera mu linnya lyo Nsobula kasoli osobola kasoli walusembi andisani season eganye season esinga ebeganye nolaba nga kyasobola kusasula mabanja amateeka gatunulira embeera gy'olimu ne gagamba omuntu ono tumuleke nga awonyera obulamu bwe bwonna oba tutunulire embeera gy'erimu tusobole omuwa omukisa okuddamu okutandika okumuwa second chance ng'omuwakati walina obukadde 2 munobona n'obugulamu kasooli akatale ne kagenda kagwa abakubanja tokisobola basasula kale ekibuzo kiri nti ng'ekinene ennyo kyenyinza okujja mu gwe nasuubula 2 miliyoni 5 ekibuzo kikulu kye twebuuza amateeka gatunuulira tukuleka mu mbeera eyo n'omwaka ogujja oyimbe sente zange zaafa ne 2 oyimbe sente zange zaafa 2 sente zaafiira ddala mpaka 2 era nga tukyayimba sente zaafa amateeka gyabagamba nti gaggwa omuntu sekinnoomu otuuka mu mbeera eyo beera mwerufu era nga Katikkiro beera mwerufu akati genda mu kooti oyanje ensonga ogenda mu kooti enkulu n'ogamba nti bannange nti of course ogendayo n'empapula toyingira buyingizi nasuubula bwe nti sente zembadde nsuubira bwe nti abamanja bwe bati era be bano naye okusinziira bwe ntunulamu nti nyina obukadde 5 ebintu byenya bibamu obukadde 5 naye ate mangi bw'obukadde 20 ati kooti kyegyokukola mu mbeera eyo bajja kulonda omuntu avunaanyizibwa ku bintu bo ajja okuddukanya ebintu ebyo oyo naye ava ku kooti awo omuntu alina kubeera nga yawandiisibwa n'ekitongole kyaffe kati mu ofiisi yaffe nga URSB tuwandiisa abantu abali licensed okuddukanya ebintu by'abantu mu lufuutifuuti bayita insolvency practitioners omuntu akugguse mu kuddukanya ebintu by'abantu abakoze abafunye obuzibu bw'essente addukanya oba atunda ebyabaweddemu addukanya sijagamba atunda addukanya kubanga okuddukanya okwo oluusi kuyinza okubaamu okutunda oba oluusi okutunda yinza okubanga si ye answer tuyinza okulaba nga mufo ky'okutunda ebintu byo aye tuyinza okuyaayo enkola empya n'olaba ate nga ebintu byo tebitundiddwa ate naye tunosobola okudda mu bizinensi nja kukinyonnyola oluvannyuma ekyo ate amateeka gatugamba nti tulina okuwandiisa abantu awo mu mateeka omuntu alina okuba nga lawyer oba omubalirizi w'ebitabo oba be tuyita ba chartered secretaries
kati kyetukola fe URSB tuwandiisa abantu abo noga nti abantu ani ayagala okubeera nga akuguka a specializing mu area eyo nitukola tuyina register yaba insolvency practitioner akati singa omuntu ogenze mu court noga nti bannange nti bamanje obukadde 20 naye ate ebintu byenyayi bibalirwamu obukadde 5 kote ejja kuleeta omuntu oyo neyogerayo eri ejja kuleeta omuntu oyo emugane kakati golugenda okuddukanya ensonga za mwami wa Lusimbi oyo ani amusasula kakati omuntu oyo aba asasula okuva ku bintu ebyo byolina tetujja kusaba sente endala nze yazza mu buntu bulamu okubaga nti mpeddemu kankunnyonnyola bulungi mba ngenze kwavuwalira oba togenze kwavuwalira ddala kuba singa ogenze kwavuwalira ddala twaligambye yongera okunoonya ssente naye wojjidde ng'essente tezikola ki tezimala naye n'omuntu oyo olw'okuba nti ebintu by'olina n'abantu abe balina okugabanako wekikola nti koti kasekkiriza neeronda omuntu oyo addukanye ebintu addukanye bizinensi zo oba ebintu byo abikuŋŋaanya n'alanga naga nti bannange nti omwami waati koti yasazeewo ebintu bye mbikola ki embiddukanye ababanja ne bajja kati gwe mwami wa Lusimbi ofuniramuwa godde ebbali nyene bintu bodde ebbali omukulu ono n'atunula obanja mmeka ne bagenda ogatta nga bwezeza obukadde 20 Mustafa wa 8 ati mwami magoba manja yesatu ati nga tugamba tulinawo mmeka ebintu byetukuŋŋaanyiza byonna tulinawo obukadde 8 naye ate ekirungi ekiri mu mateeka nti buli kimu nti bakikuggyako waliwo amateeka ebintu bye bikulekera ebintu nga byokozesa mu bulamu bwo obwa bulijjo tebajja twala bitanda kino baddiringa na kya business tuli ku business kakati nenawe ekyuma ekyakasooli ebyo ebintu byetukola ki nenawe akamotoka akabadde kamutambuzaawo naye ate ebintu kwegamba ekigendererwa si kyakuleka ng'oli lunkupe wala tugamba nti tusobodde tutya okumalawo ekizibu kino ekyesente ekize naye ate nawe nosigala ng'oli muntu ensonga lwaki ebintu nga byokozesa ewaka bintu byomu nnyumba yo masepiki bitanda ebyo tebikwatibwako n'ekifo kyange wembeera awaka n'owaka okola kiwobeera kakati bwe tumala okuŋŋaanya ebintu bino omuntu onagandi kakati bannange nti ezino sente zikola ki eziriwo kati awo ne wabaawo okugabanya mugabana akaliwo kuba ke kakola ki bwakuŋŋaanya nga batunda kale ekyokutunda wabaawo okusalawo kwa mirundi 2 ayinza okutunda okusalawo okusooka nzo kuiza really ngomuntu agambye nti kati byonna bitundibwa ayinza okusalawo n'atunda n'agabanya kale kye tuyita mu mateeka kye tuyita arrangement nti omuntu asobola okuŋŋaanya ebintu n'agana naye ekyuma kya mwami wa Lusimbi ono okusinziira bizinensi bweri nti eno yali sizoni mbi bubi naye ate singa mwami wa Lusimbi tumuwaamu emyezi 6 sizoni ejja oba oliawo ejja kuba nnungi kakati eyo tuyita arrangement kati eyo kyekimwe yengere omuntu gyenza okuwona obutamaliriza nga ogenze mu bankruptcy nokirizigana n'abakubanja ne bagamba nti mu kifo ky'okutunda ekyuma ekyo otyo okitegeera tulinde sizoni y'akasooli ejja tulabe business bweneekola ki kati ekyo tuyimumateeka kye tuyita arrangement advantage nti kasaba abakubanja batuuka ku nzikiriziganya eyo tebasobola kuwabira mu kooti tebasobola kubowa bintu byo nti babitunde ku nnyondo olwokuba bakiriziganyiza nti bizinesi tugirabe yafuna obuzibu wekitaasizaawo emyezi 6 actually mu mateeka ne bwesinga emyezi 6 ne bwegiggwako nobeera nga era eggezi terinalabika abakubanja oddamu bayita notuuza mu meeting eno wagamba kino lwekiti tekyakola tekyasoboka munyongera obudde basobola okwongera obudde of course kati ekyo ne mu company kibaawo era ndozaawo n'abakunyonyolako okusinziira ku company bwezikuba ne company zibaawo company nga babadde bagibanja netuza olukungaana lwabagibanja baga nti mumanja obukadde bwe buti si bulina naye ate bizinesi yange mangi baliridde emyezi 6 egijja egenda kufaanana bweki n'olwekyo mumpa obudde kasabakiriza nti kuwa obudde neba ebitundu 5 ku 10 more than 50% kasabakiriza naga nti tukuwadde obudde teba ate abajja kuwabira tebajja gamba nti akutwale mu kooti kampuni wano tuzikola mu mawulire nga abakozi bakubye enkanda wansi kati advantage yekyo bamaze emyezi 5 tebatusasula kiki obimanye ate ekyenjawulo kati ng'abakozi batebeera mu kibaamu enjawulo bakozi baba balina okusasulwa kuba bo batebabanja okuggyako nga babanja mu kiseera kiri ekikadde
nesinga bawe mukimulinde banga nokuva mwakkiriziganya nosigala ng'okola kati awo boyina bakola kyo. Of course business oyina gisasula osigala ng'ogikola kingo giddukanya. Naye nti zine sente amabanja ge wafuna oluvannyuma nga tonaba kutuka mu mbeera eyo bate bakyasobola genda mu kooti kukuwaabira. Gwe gumu ku mugaso gw'okugenda ne weeyogerayo eri be kikwatako. Yes. Kwati gwe singa osigala wuwo buli omu addembe okukola kyayagala, buli omu addembe okuwamba byakoze ki byawamba bitundu. Naye kasa omala okuteeka ogenda mu kooti noyanjaza oga nti onyina obuzibu obuti bwa ssente. Kooti bakutayako olukomera. Abantu batya kooti mu staffa batya okugenda ye. Nale ya kooti z'abantu kooti. Oli sebo nzije neeyogere sikyayinza kusasula kooti mu staffa manja miliyoni za 3 baneza nnemi. Kooti baziteekawo nga zaffe bantu za kukozesa. Okay. Tebaziteerawo bantu. Katujja mu kitundu ekyokubiri. Twongere okulambulula ensonga eyo. Tuwaye kyagenda maaso tukomawo. Kegende maaso tuwaye tuline Mustafa Ntale okuva mu Uganda Registration Services Bureau atusomesa ku kyolina okukola kyoteekeddwa okukola nga otegedde nti tokyayinza kusasula abantu mabanja kampuni eweddemu ebintu bitandika okutabuka. Oyinza okuba waayo emigaso nga jijo ku nsonga eno ey'okwevaamu n'oga nti kampuni etuuse kati eyavuwadde. Emigaso mingi nnyo giri mu nsonga eyo. Of course era nga naye bwe walisuubidde teekateeka agamba nti kampani bwe beeweddemu kwata line ekkubo bw'otalikwata of course olindako kwena byokola ki byosuba. Ekisookera ddala kalanga kampani bw'emala okuwandiisibwa mu mateeka tugamba nti muntu kuba kati gwe Walusimbi etondeddwa bw'okola Walusimbi Limited wabeerawo Walusimbi nze omuntu ne Walusimbi Limited naye nga muntu mulala. Kati omuntu oyo aba alina ebivunaanyizibwako mu mateeka nga naffe abantu aba bulijjo tulina ebituvunaanyizibwako mu mateeka okugeza tusasula emisolo ng'abantu ne kampani zikola ki zisasula emisolo. Buli mwaka kampani eteeka eyina register kati bw'omala okugulawo kampani mu URSB tusigaza register ya kampani eyo. Buli mwaka olina otutubuulira ki ekigenze mu maaso ze tuyita annual returns. Noga nti mwaka bwe guti gundi ye director gundi yafuuka secretary gundi tumulondanga bwati. Buli kaseera olina okuupdatinga register yo buli mwaka. Kakati singa togoberera mitendera mu kugalawo kampani eyo gwe n'osibawo busibi n'ogenda obuvunaanyizibwa obwo obukuteekebwako mu mateeka tolina ngeri gy'obwejjako. Endabye emirundi mingi nnyo na Uganda Revenue Authority ewandiikira abantu ng'ebagamba okusasula omusolo okubajjukiza. Nakuza omwezi bweziti teweerabira okola ki okuteeka mu returns. Oba nakuza omwezi bweziti tubalidde omusolo gw'olina okuwa nga gwa ssente bwe guti. Engeri yokka gy'oyinza okumatiza URA nti ddala mu butuufu bizinesi wagikola ki wagivaamu nga ogoberedde emitendera emituufu egy'okugalawo kampani naffe ne tukuwa ebbaluwa era kasante ebbaluwa mu bufunze ne kasatu wandiika ebbaluwa entugamba nti kampani weetegoberedde emitendera egy'okugigalawo eriggaddewo URA tesobola kuddamu nekola okugalirawo ddala kye muyita ki winding up oba liquidation. Ekyokubiri kino ndowooza nkikonyeeko mu kutandika bwali bwe watabeerawo kiraga nti yaggalwawo ate lwaki bo basuubira ssente nga zeetuuma ekivaamu nga bagatu munoonya bajja kugamba nti kangabe buli mwezi oba buli mwaka obadde osasula milioni 10 kampani badde osasula milioni 10 guno omwaka notateekamu mpapula ziraga nti okoze n'omwaka ogujja bali entitled wajati ya presumptive tax batandika okubala naganda 10 ate okuba ati ali mu 12 bo badde mbogenda mu maaso abakola kuba amateeka gabakkiriza. Kati engeri yokka gy'oyinza okumatiza URA nti bannapapula zino nze byake bizinesi eno byakola kibyakoma ne URA erekerawo okusoma oba n'obategeeza nti nkyalwanagana na kusasula bantu bano ABCD. So I can't the only way you can do engeri yokka gy'oyinza okukikola nga tuwandiise ebbaluwa ntugamba nti kampani eno ffe twagiggulawo yagoberera emitendera era kampani eno nnaku zomwezi yaggalawo URA tegenda kuddamu kunoonya ogoberedde emitendera ya Uganda tutuuseewo abantu bakikola oba baggalawo obuggazi abamu. Actually ate URA tukoledde ati URA eyo kyekola bwesindika notice ezo omwaga kati nkoze ntya okukola bajjene wamwe nga bali kabajje wakaluga nono kampani kuba wajjuza empapula
ng'ogiggulawo. Lwaki tozijjuza ng'oggalawo? Okugigalawo tebiba byakiyita mu lujja ndiro okuba nakooye. Walona ekya oba mbireeta wa banka, walona ekya bank account. Abantu tebamanyi nti bank account olina okuwandiika mu butongo. Nuga nti account kuba n'okugiggulawo wagiggulawo ng'ogyagala. Olunaku lwakya noga njaga kukola business bweti n'ojjuza empapula weeziri mu mateeka zookera n'ojjuza. Kati singa oba omaze okutuukiriza ebigendererwa byo oyinza okuba atuukiriza ebigendererwa bya company, of course oyinza okuba olusi buggwi, oba oyinza okuba ng'ofunye obuzibu bwa ssente. Ebintu si byakunyigako binyuze kufulu n'okola ki n'odduka. Kuba ojja kunyigako kufulu URA ejja sigala ekola ki ekuweereza notices. Ate nga nabo batuufu mu mateeka kuba tebalina nsonga lwaki tebakola ki tebakusuubira nti gy'oli. Insolvency tekiri popular mu Uganda oba lwakuba tekiba mu mawulire. Abantu bakimanyi mu Uganda lwakuba nti ekisookera ddala ndowooza kino kiri historical nti insolvency ebintu egisinga nga tukitunulira nga negativity nga kibi banampulira batya Walusimbi andisaani zitakyayinza kusasula amabanja. Naye of course ate era nja kukkiriza nti nakyo kirinamu negative elements. Kuba omuntu bagamba nti oli bankrupt waliwo ebintu byetasobola kukola mu bulamu obwo. Kati for example nja kugamba nti mu mateeka ga Uganda tosobola kwewola ssente ng'oli insolvent nga todisclose nze nti nakola ki nti insolvent. Tosobola kubeera member of parliament Uganda. Tosobola kubeera mulamuzi. Once you are declared. Yes, tosobola kubeera president. Tosobola kulonda kuba wa president. Nanyeza okubeera bankrupt. Ojja kusanga board of directors ebitongole ebisinga. Qualifications ebateekako omuntu okubeera board member. Bagamba nga tobeerangako tolangirirwangako nti oweddemu. Kati bagamba tolangirirwangako naye bagamba nti nga toli insolvent. Kati advantage lwaki ngamba nti osobola okusasula. Yes, kati lwaki ngamba nti si kibi nnyo ng'abantu betukitunuulira. Kati omuntu omala okuyita mu insolvency processes zino kangamba nga bwetwayogedde ku ntandikwa ng'omuntu ne bagamba nti oweddemu balonze omuntu avunaanyizibwa ku bintu byo amaze okudistributing ebintu byo. Kati tulina kye tuyita discharge order. Eriweeyo kye tuyita discharge order nti ogenda mu kooti n'ogaa nti ebyange byonna binalina nabyanja ku mmeeza ne babitematema ebyali birina okutematemwa ne babasasula 20%. N'ogenda mu kooti n'ogaa kooti kakati nzize kweyubula. Kale wakuwa discharge order obanga omuwere you start afresh. Ndi bakujjako ebyemabega ng'ekiganira bwekya discharge kuzaalibwa bujja mu business. Awo nzirayo n'entandika. Kati awo n'olyoka oddayo n'osuubula bulungi. Kati osobola okuddamu bibi enjogeddeko restrictions. Olwo bwe mmalanga okusasula buli muntu okusinza ku biriwo nga bwe twakkaanya. Kuba kati kye nagambye nti ekigendererwa nti omuntu wafunye obuzibu mu ssente naye ate tetutunuulira kukuumira mu bulamu bwo bwonna ng'oli mu buzibu. Yensonga lwaki ne tulonda omuntu wetumugamba nti gw'ovunaanyizibwa ku bintu ebyo oluvannyuma lw'emyezi 3 amaze okudistributinga oddayo mu kooti n'oyubulwa bupya. Obaga kati Walusimbi genda oddeyo mu nsi oyiye bupya n'oddayo n'otandika obulamu obupya. Capital mupya oba nnyongeddemu. Tandika obulamu obupya. Kati ekyo of course tukitunuulira mu ngeri bbiri nti twencouraging abantu okubeera enterprise. Omuntu bw'aba afunye ekizibu kimu tomusiba ku ekyo kizibu mpaka walifa. Kooti bwegamba bwenjisaba ennangirire nti njavuwadde bankrupt mu 2018 ono gwe tulimu 2021 ssente neziddamu nezirabika nzirayo mu kooti totawana ate kuddayo. Kasaba maro okugamba nti oli bankrupt ebbanga eryo restrictions zenjogeddeko obutabeeranga okwetesemba kuba president w'MP ebbanga eryo okuba bakulangiridde okutuusa ng'oli discharged awo zikolera. Naye kasoddayo mukono n'ogamba banna ebyo nalina byonna byakola ki byagalwa ne kooti nekola discharge order. Kati onebwenzamu ali nenfuuka billionaire. Kati tuli mu chapter mpya. So ntandika kati wano ziweze bankruptcy baginangira naye kati mpulira owulira nsobola okutambuza ebintu nzirayo mu kooti neddamu ne pronouncinga nti Walusimbi kati takyali bankrupt. Yes, naye okuddayo ku pronouncing takyali bankrupt tekikwetaagisa kusooka na kufuna ssente. Wabula kiri nti
entebe business gye wayina yatundibwa byagabanyizibwa biwedde byemabega biwedde. Wait a moment, bankruptcy ne insolvency birina enjawulo? Kumpi bye bimu. Insolvency kigazi. Otyo? Insolvency kigazi. Kati mu insolvency omuntu tulinamu gye tuyita bankruptcy, kati bwe tugamba bankruptcy tuba twogera ku muntu. Person. Individual. Insolvency kya company. Insolvency kigazi kigatta corporate insolvency. Corporate insolvency kati tuba tugenze mu company. Kati insolvency kigambo kinene ne bankruptcy tukikozesa nga twogera ku muntu. Mu individual capacity. Kali point jengeza okunyonyola. Otyo? Ndisinga lero bangamba nti bankrupt. Ne bakwata motoka wa business bwe mbadde nnyina ne babigabanyiza abantu. Nemba sinafuna mulimu mulala nga sinatandika business ndala. Kasa process eyo kubigabanya eggwa nga ngenda mu court. Bali ne babeera settled. Ababadde mu court babanja ngamba. Ebyema bigabikoze eki biwedde. Discharge ni mumpe discharge order. Kati kodi ngegambe ebyema bigabikoze eki biwedde nga ntandika ki bupya. So sinti nyina kulinda mara okufuna yo ku sentence leyo. Kubaja tutunulira ebbanga lyomanga toli discharged. Kina restrictions kikutekako. Ngabwe nkugambye nti waliwo ebintu byetasobola kola tojja kubeera board member ano okufuna kwewola sente mu bbanga kijja kuzibuwalira. So tugamba nti bino ebintu ebibaddewo okugabanyizibwa kuwedde ono mu discharging. Kati otandika oddemu okuyiiya obuki. Naye abamu tebakikolera mu okunyaga bannaabwe. Kulirako ngeri ya fraud kikabwe ekityo. Kati ensonga lwaki tuleetamu element ya court. Si buli yayingira nti ali judge ni bankrupt nga bakuwa bankruptcy order. Ojitaya mu court process omutimu kyetulinamu kyetuyita even public examination of the data. Ebeera etya nti omuntu actually recent nyina misango ejamanyiko yoli ajja mukona aga nti bannange ze bamanya nnyo koti yaisa nti sina sente nolecho I want to be adjudged bankrupt mpeddemu akati koti kyekola omugaso gwa koti ku kwekebeja kulabo baddala real osanyo okufuna order eyo so sibuli ajja esinzira ku kyo kadi mu mateeka koti bw'obona okuteekayo bankruptcy petition eyo buli akubanjo ino muwako kopi ya petition mumganti nsabye okulangira kakati obuzibu obujira obuzibu advantage webera nti bumala okuwa abantu abo batekamu nabo okusaba mukono baga musajja ono simu alina polote kororo alina moloka weti alina kino bwekito kakati ebyo ebintu omulamuzi byajja okukola kati ebyo ebintu omulamuzi byalina okukola ki okutunuulira n'asalawo nti ddala luyale yetaaga okukola bankruptcy order oba tagikola obujulizi bw'abano bwe bubumatiza obujulizi bw'abano bulaga nkyayinawo okyayinawo still asobola ogikuma nawe process negenda bugenzi nomala so bankruptcy tekiri obvious nti buli ayingira mu court mbadde ndowooza nti bwe mpulira ng'obwavu bwonnumi so nedda kuba bakubanja bakutaya public examination na office ya kino okubeera proven beyond any doubt nga case endala sikuyingira buyingizi mu court nti njagala bankruptcy order nga basayininga nga bizibu it is a judicial process omulamuzi ayina okutuna mu mbeera zo otera weyanye ensonga nga bino byennyina sente ziri mu banka bweziti bamanja bwe bati katuje mu kitundu ekirala mu staff onyonyola abantu Uganda Registration Services Bureau eyingirira wa mu company ezavuwadde ezagala okuggalawo ezagala okuzidischarginga mwe mugirawo omulimu gwammwe guli ki katweyongereyo ne Mustafa Ntale okuva mu Uganda Registration Services Bureau walusembe andisanzi eyavuwadde muyingirira wa URSB URSB tulina singebe yavuwadde tulina emitendera mingi kwetukolera emirundi egisinga nga tujja kuyamba ekisookera ddala nga bwe nategeeza kamaga nti tuba tulina kampani eyo tulina register tulina register ya company nga already tulina gonde kati obuvunanyizibwa okusinga kampani efuna obuzibu olina okuupdatinga file eyo kati obe okusalawo kwonna kwoba osazeewo oba kuggalawo kampani oba tulina amataka kyetuyita administration nja kikunyonyolako oluvannyuma kampani singa oba ofunye obuzibu kati nga walusimbe understand singa oba ofunye obuzibu
oyina options nyingi ekisooka oyinza okugiggalawo osobola onogamba bino biganye tekola ekola ekikatugiggalewo ekyo mu fruitful kyetuyita liquidation ate amateeka ekyo tujja okusuubirizaamu nti ojja kufuna omuntu era avunaanyizibwa era okuggala kampani si buli omu kuba emabegako nga tetunaba kufuna tteeka ppya erirongamya ku nsonga za insolvency kumpi buli omu gwali osanga ali asobola okola ensonga lwaki wasanga bawanyondo bwe batunda amataka g'abantu omuntu gwe basaba kasabeera nga kanyama awezaamuko ku maanyi genda omulumbe genda olumbe woteri ogikole ki ogitunde kati etteeka kye lyakola kwe kuteekawo okulambika ani really qualified okubanga asobola okujja mu bizinesi y'omuntu n'agimanagingululwe kuba ekituufu kiri nti omuntu yakwata sente z'empitirivu n'agamba nti nkola ki nkola bizinesi so tosobola tojja kukkiriza system nti buli gw'osanga ku kkubo tigenda walusimanyisa baali bakola byakiyayi etteeka eryo bwe lyali mu kusooka naye twakola ennongoosereza era kati omuntu ateeka okubanga mutuufu alina obumanyirivu obusaanidde era nga nakunyera okuba lawyer oba omubalirizi w'ebitabo oba chartered secretary nga ne ofiisi yaffe muwandiisiza nga mumanyi bulungi kali gogamba nti bizinesi oyagala kugiga insolvency practitioner yes kali omuntu oyo okola okusalawo n'olonda omuntu oyo noga kati tulina register yaabwe kasobola okujja n'ogamba nti baloya ki oba ba account njagala kumubaliriza w'ebitabo ba accountant kibe mulina ku list benyinza okulonda ng'otunulawo ku list ng'olabako gw'oyagala okukola ki ng'omukwasa obuvunaanyizibwa obw'okutunda ebintu ng'asasula amabanja kati ekyo tuyita liquidation business bwamala ogigalawo ng'atuwa lipooti zonna ng'ayita meeting ezisembayo kampani nga tugijja ku register kuba URA ekulekerawo okubala omusolo ngafunye ebbaluwa okuva ewammwe yes kuba ffe twatandikawo era ffe tulina okukola ki okuggalawo kati URA etugitegeeza butegeeza era tumala kuggulawo kampani ne balyoka bagiwa tin number URA tesobola kuwa